hamwede papi miya da chanchamenya hamwede papi miya da punya punya musambala punya bagamba nti nno mpunya boyi nazifuna nengulayo nebajja oba kitegeera era ng'ekigambo kyo kyennyini okinyonda n'omuto addambu simanya ayimba lusantinamu awemulira mu music wange content wange kubanya kati ninawo oba nambuuze gwe nalabye ng'ali mu kuwoza zombi muyimba biki owemula okitegedde naye nga nze original za music wange wa bulungi nkuwe kapera muganda wange soko otudde wali kyanchamina kuba ntero bulyanga naye akikozesa nnyo kitegeeza kyanchamina just obwo bugambo bwaffe bwa vibe hamwede papi miya da chanchamenya hamwede papi miya da punya punya ndegaza mpunya mina misata mpunya zambo oba kitegeera omutya abali Kachumba TV soba MC Prince Ivo kasubi tambule ddala bulungi nnyo omukulu gwendi naye waneeno amanya ge mazibuzivu gannemye okukwata naye agenda beera agabeebuulirira maaso awo naye nga kigambibwa okubeera nti nno ye yatandika eŋŋombo y'Ozambe oba ye muwandiisi w'Ozambe omutuufu ng'era nti omwana oyo okuddamu oluyimba olwo baabeeranga na bonna ne bafunamu obutakkaanya omwana kwe kutandika okwoza mu music we njagadde nnoonyereza ekituufu kyeki kyentegeddeko nti nno ne producer yalukola naye waali ngenda munoonyaako mu maaso awo ndabe data dala kituufu oluyimba ani yasooka okuluyimba era ani Ozambe omutuufu agenda tunnyonnyola ekigambo Ozambe kitegeeza ki kuba muganda waffe oli nakimubuuza ne kimulema so njagala mmanye ne Shifula yaani omutuufu kuba kigambibwa nti era si yoyo Shifula omutuufu gyali byonna ogenda beera obimanya katutandi manya bampita Kakunene papi miyada Ozambe ani Kakunene papi miyada Ozambe original Ozambe Kakunene papi miyada Ozambe original soko tuyisizeemu Ozambe oluyimba lukola ddi oluyimba olw'Ozambe Ozambe si luyimba Ozambe ngombo yange ngikozesa bukozesanga ng'omukka gugenda nga omanya ebyabayimbi nogira nobakwata maka Ozambe era ng'oli wansana ngamba mbu papi miyada Ozambe nga mudambu na kaminezo papi gaza God help us all us ekitegeeza Ozambe ekigambo kikyo kigambo kyange oyo omuto bamuyita Dista origino erinnya lye origino bamuyita Dista Ozambe soko kanyonyole bulungi kuba yena kimubuuza nga takimanyi kitegeeza ki ng'otunudde wali mu kamera ekituufu Ozambe nga nze Kakunene nnyini kyo Ozambe kitegeeza Katonda Katonda kuba Ozambe nakijja mu luyimba olwa Kamiliyoni nga lwa gospel lwesinza kugamba nti ndujjukira obulungi naye nga lugenda mpola omuto Ozambe bwe lutyo mwe nakijja era nga omanya abayimbi kituufu tugiragira naye ng'era bwekityo bwe kiri so kaakati ono omwana gugamba nti nayabbye oluyimba lwe enkolaganayo naye eri etya atya okubba oluyimba lwe enkolagana yange n'oyo omuto Dista ye yansanga ku kyalo naŋŋamba ava Kawempewa Mbogo ye wali abooluganda ng'era w'omanyi najja omusajja gy'agenda gy'asanga banne ne bakola ne beezimba omuto olwajja nannyumizaamu kiki nze ndi lwayita nga nze Kakunene panika music gospel ebyemisambwa kidansolo zonna nga nze Kakunene ndiki lwayita omuto naŋŋamba ayimba ngani nga ayagala ayimba nga muddwa muyambeko muki mu kumuwandiikira ali mugamba ate ebyo ndi mubi buli kimu nkiwandiika ne muwandiikira oluyimba baluyita mpola amise no nze yabiŋŋaana mama owange yabiŋŋaana no nze yabiŋŋaana mama owange yabiŋŋaana mpola mpola teyasiima nandaga nti n'ebyanga abitutte kati oluyimba lwo alutwala atya yavaayo ematugga kuba matugga kungu ewali olusozi olwowulira abiro b'emisambo ab'empeewo ke kalo kenvaaka matugga kungu yajja ne baabawe nga babeerako baabawe akola mu saaluuni baabawe olwasenguka n'omuto n'asenguka n'agenda kati ng'agenze ne music wo yasala kitabo era nakyo nandikikuleetedde n'okirala kuba nkireseeyo wali oziwandiise mu kitabo nina ebitabo bibiri byonna biri music wange
original Zambi Kakunene Papi Miyadi. Wali ogenzeeko mu studio n'ozirikodinga nga tannaba ye zitwala bwe kiri naye nga omanyi ebyamanyi era osakinga Papi Miyadi ennyimbo ziwulira nga zikuba nga ndi n'omuto oyo disturb akola comment mu byange nga omanyi TikTok tukolamu video ng'okoze oluyimba. Abantu abamanyira nti nno omuntu yabba oluyimba for example nga waluteekayo omwaka nga gumu emabegano nga tannaba dduteekayo emyezi ng'ebiri emabegano nga tannaba dduteekayo gwe oluyimba lwo walukola ddi era waluteekawo abantu basobola okugamba nti bwe bagendawo bamanya nti ddala kituufu olwo lwe lwasookawo? Oluyimba ekyamazima olwasookayo baluyita omukazi tasika. Lwe lwasooka ku TikTok Papi Miyadi nganze. Sina gye naziteeka kati olwo oluyimba lwa Kifula oyo omuto yennyini yamperekerako ne likozesa wa Monster nga naye waali yennyini nnyini atudde. Monster ensonga azimanyi bulungi Monster oyo wamaanyi nnyo oyo producer era naye omunoonyako omulaba. Bwe mbeera munoonyezaako ne mubuuza asobola obbiŋŋamba buli kimu akimanyi era be basajja bonna be ŋŋamba abasajja ng'abo baveeyo bannyambeko kuba be baakubira engoma zonna bakimanyi bulungi. Kifula eyali mu luyimba luno olw'ono omulenzi n'owwo gwe wali oyimbako beebamu? Kifula nze owange gy'ali ku kyalo muyina naye amuyina ate era Kifula ye bwe yakoma nze byonna ebyange oluyimba era oluwulira omanyirawo nti ekituufu eno oligimba. Lulamba lonna waluyimba n'olumalayo? Lwaggwayo era ne paati ye gye yabakubamu bwe namusanze ng'akkirira ng'akotte ffene bw'asika emiwula ye yakomaawo. Okitegedde nze paati yonna nagikuba n'engimalayo. Kifula bwe namusanze ng'akkirira ng'akotte ffene bw'asika emiwula. Kifula yambuuza weemalira ozamba ebizibu byo byemalira. Kifula ekyamuno bye waggolola yafumba polegi mugula n'amulasa. Kifula alabika nawambalala awagwanise Kakunene zaakubye shuwa ozambe letibwa ozambe. Eyo paati nayo teyagimalayo. Ki ekisinza okukuluma mu bino byonna? Esinza okunuma nga nze mu music omuto azanira mu content wange ate ne yeeyita n'amannya gange awo abanga mbise kubanga nze nkuze tuuka wano nkuze abasajja baba basudde baafa dda mu music. Siwulirangayo omusajja avayo mbu ye basudde n'ayimba n'ennyimba naye omuto ayimbye ennyimba zange gwe mu music w'omuto oyo disitale nanga w'omuwulira content gwe nnyinza okugamba mbu oyo simumanyiiko mayitire simumanyiiko ki ennyama ngikuba engalo oza sirumanyi ndulabamu Kabukusi Fox ebyo sibimanyi gye yabijja. Omukazi tasika Kifula music mungi alina ne ganyenye eyo gye wawulidde ataataamu simanya nigiina oyo yenna music wange ne woogenda Matugga Mabanda n'ogamba bugambi mbuuza ku mukulu Ozambi original Ozambi bakuleeta direct ewaka kungu. Wamukubiddeko kasimu n'omugamba lwaki odda mu music wange? Omuto namukubira era ne twogera naye nga yaŋŋamba musimaasooke ngende genda mu Luminati mbu naye yasalako enviiri ze yalina enviiri empanvu. Olwamugambako mutaano kiti naŋŋamba nze n'enviiri zange nazisalako nsobole okukuba hiiti biki nandaga nti talina wanteeka nga naye content wange yennyini yamutuusizza yavimba buvimbi biki akola wanu hayi bye sitegeererako ddala. Nze siri wa Luminati kuba ekigambo Ozambi ekituufu oluyimba lwe nalugjamu olwa Kamiri lwa gospel. Obudde buno ki kye weetaaga? Obudde buno nga nze Kakunene Papi Miyadi neetaaga support kubanze y'Abannayuganda kuba nze waako wange muyina saagala byamaanyi music w'ebiro bino bo balowooza nti wabikonde bikiki music wa bungo nga nze content wange muyina era wenfuna omukisa nga nfunye abasajja nga bamanager abo kintu kyo nkyewulira nga nze omuto saagala kuvuganyawo mbu ate bikonde ki njagala Archbishop original Ozambe mulage nti ye kituufu aba deep Ozambe. Music ki omulala gw'owandiiseko ali eyo maybe eyandyeetaze oba okumanaginga amanye nti no ddala ekituufu ekitone mu ekiri? Ekyamazima kyo kiri nti action better than words abo oba olina kuŋŋamba mbaweemu. Naye nga yo endongo ogyewulira? Endongo mpitirivu nkuba buli sitayiro gwe gy'omanyi Uganda buli sitayiro ate era nga ngiwandiika gwe gy'oyagala gye nkuwaamu
love Olina abayimbi b'owandiikiddeko ab'amaanyi. Abayimbi gwe mpandiikiddeko ow'amaanyi sijja gamba nti w'amaanyi kubanga upcoming. Upcoming abo bonna ba planet basajja bamanyi kuba baana baawo ku mabanda. Kubanga womanyi abayimbi abamu we bakuba hiti batwerabirira ddala. Naye nga bonna abasajja batumanyi nti gye tuli b'amaanyi. Abandyetaaze okukunoonyaako ku social media okozesa ki era mikutu ki gy'olina ku social media omuntu wasobola okufollowingira akumanyi? Ekyamazima kyo kiri nti mbadde ku mitimbagano sinnababbuna kuba Maama Fina yabadde yakankolerako yantaasizza era n'abinkolerako ebimu kati era wonsaakinga onfuna ku TikTok Papi Miyada. Naye nga ngenda bikwasaganyaako bulamu buyambi bwokka. Tolina YouTube? Sirina YouTube ngazi naye nga ngenda giggulawo. Papi Miyada omuntu okufuna alina genda ku TikTok. Naye nga ngezaako bbanga singa oli aba commentinze akantu mba mufuna. Nga tuwumbawumba abantu sooka obaweemu sitayiro gye weekakasa akapera abantu bakitegeere bulungi nti nno ate gwe oli mubi nnyo. Anti kati wulira mbadde nina ekintu kye njagala okukulaga muganda wange ekisinga okunnuma ku mutima. Omuto alina eŋŋombo yange jjajjagira mbu simanywayo ye mu santinaamu kuba olusantinaamu ebyo abyoza mu lulimi olubankunaada nga we nakugamba mu minamiica nkyaminya kakunene Papi Miyada de gaza ki bwe budde mba mpunya okitegeera kati wuliriza. Ogedde sibitegedde. Olulimi olubankunaada luvaawa? Olulimi olubankunaada nalujja mu lulimi ng'omuntu kale tankunnyonnyole nti oba nkugambe nti abasajja abajamayika abo bo balina eŋŋombo yaabwe nnyangu eri enti muyama bongo manase oba okitegeera kati nze w'olubankunaada ama nkugamba hamwede Papi Miyada kyankyaminya hamwede Papi Miyada punya musambala punya bagamba nti nno mpunya boyina zifuna n'engulayo n'ebajja oba okitegeera. Era ng'ekigambo kyo kyennyini okinyonda n'omuto addambu simanya ayimba lusantinaamu awemulira mu music wange content wange kubanya kati nina oba nambooze gwe nalabye ng'ali mu kuwoza zombi muyimba biki owemula okitegedde naye nga nze originooza music wange wa bulungi. Nkuwe kapera muganda wange. Tutudde wali kyankyamina kuba ntera obulya nga naye akikozesa nnyo kitegeeza kyankyaminya just obwo bugambo bwaffe bwa vibe hamwede Papi Miyada kyankyaminya hamwede Papi Miyada punya ndegaza mpunya mina misata mpunya zambo oba okitegeera just ekyo vibe era nga bonna agamba mbu hamwede Papi Miyada kyankyaminya kituufu mwana muwala oba okitegeera. Kati temuwemula? Tebirimu kuwemula olubankunaada luba teruwemula. Waliwo wagambira enenyama ngikuba engalo. Ebyo byebibyo era muwulira ndowooza talina content ali awo ategerekeka. Ennyama gikuba engalo ekyo kyekiki era kye nagambye mbu ebyo sibimanyi mu nnyimba ze olwo ddwo lulwe naye bino yenza oliginowooza mbe kakunene Papi Miyada gw'owulira mbu kakunene mumuleke alye ssente ye. Sirina ssente gye nja muganda wange omuto ayagala laga nsimbu nze ndi ttaano we naye ng'ate yanvaamu. Kakunene Papi Miyada oliginowooza bigambo ki by'ogamba ozambe kati obudde buno? Ozambe ye nga ye kyemmanyi nakati era kuba kati engeri gy'oŋŋambye embugana amawulire gakola ku TV ne ku leediyo ye nga ye yennyamidde dda kuba kyemmanyi ye buli wamu alinayo nga woŋŋambye YouTube biki ye buli mukutu kwaguli nze ndi ku TikTok yokka na ku layini yange MTN na Airtel wonkubira kwenyinza okufunira. So abakunoonya bonna bakunoonyeko ekitono okirina? Talanta weeri muganda wange kati ate waliwo n'abasajja ababi bo bakiraba gye bali eyo nga bagamba taata omuto ye gyali. Waliwo bano abasajja nga obimanyi naffe abayimbi oba n'omusajja gwe weegomba naye situfu abasajja bo bakikuba mbu gijjeeyo obategeera abo sajja gye bali ababi mwana. Bw'obeera weetaaze okukolako n'omuyimbi akuwe push muyimbi kigwoyandyetaaze okugamba okukolako naye? Kyamazima kyo kiri nti sajja ngaabo King Saha mwana ankolera naye ng'ate bangi naye nga gwoyinza okugamba nti ye music yenna osobola omuwandiika buli kika kya music bannaaye kyensooka okumanya gospel ez'emisambo ekidanso love buli banoonyeeko bunoonyi so abakasumba naye waaba asobola
naye wewe muyimbi buli kimu okirina music nze kakunene Papi Miada the writer I'm the dancer I'm the singer I'm the writer original Ozambe yanziza obigambo ebisembayo kigambo ekisembayo mpozi n'ekirala banna ensangibwa matugga ku mabanda original Ozambe sirina nnyo kennina era nga mbulamu support nsaba obuwagizi nga nze kakunene original Ozambe kuba yo omuto nga ensi yonna kati eringa emumanyi naye ng'omuto avimbira muki mukyange nga nze era nze tisinga okunuma mu bulamu kwe kubanga omuto ate addiramu mulinnya erya ate byakoleramu ebyekisiro kitegeera nze boy sibangako wa sitaani ekyo katonda akimanyi ne wanzitira wano tekisoboka sibangako wa sitaani Ozambe ekigambo kyaka oluyimba gwe kenyini gwe uddayo waka Ozambe kayimba ka Chameleone ka gospel omuto wazambe ye yagamba wazambe nze nga wobimanyi era nga nkimanyi wendi kubira omusajja ne wabaka anye muwayo kaki na ate omuto wewunyeza nnyini kawandiika nkyali abutula nga wondaba amanya n'eddoboozi mpitibwa Monster Pan Production producer ogamba otya gyendi ssebo oli otya ssebo ensonga etuleese y'ensonga y'omukulu Papi Miada kakunene agamba oluyimba Shifula gwe yalukola n'omukazi tasika naye ate ne wabaako omuyimbi eyalubba era gwe bayita kati nange kyansusseeko nasooka nembiraba neŋŋamba oba kiki nga sibitegeera bulungi naye ng'ate oluyimba olwo audio abadde yakolebwa bbanga ki omwaka oguwedde gwali mwezi gwa 11 nga gwamukola nga nze amukola kuba twali tukoze ennyimba 2 waliwo lwe bayita omukazi tasika kati ate nalo ekyanneewuunyisizza ate nga ndulaba neŋŋamba nemba nga sibitegeera music bamubba batya nga gwe producer music engeri gye bamubbamu nga bino kati bye bakola eyo olusi oyimbiddemu munno olusi ate n'atwala olusi muli mwenna bino bye batera okwekubisaamu awo ate oli n'atwala idea naye ng'ate tamanyi nti ate ono yali yagikola dda nga mweri mu studio naye nga oluyimba adde aluyina naye nga adde tanadduta kigambibwa okubeera tuna abantu bano baali ba mukwano bwe wali okola project ezo bajjaku wano bombi baalabika bonna naye kyesijjukira kuba saabeetegereza bajja bangi kuba bo batambula bangi seetegereza nnyo ekyo kyenyinza okugamba project gye wakola ogirina project bweri wano yennyini eya Shifula Hey, this is Papi Miada and the champion tonight. And it's a wicked I say you don't know how I say must have you cool. Shifula, when I'm singing got killila, got cut and the boy say me wula. Shifula, yambusa we malila, Ozambe bisibu byo malila. Shifula, kamu na bya wagolola, ya fumba pale dimugola na molasa. Shifula, I love you kana wambalala, awakwa ni sali timosa jugola. Shifula, sure, let me say bangunada. Ozambe, lesimula bimbela kukranula, umina dira maso gankanuka, lava saba katuna gaba, na saba lukaba Miada na nyamba, na Shifula nepo na zura. Ozambe, Shifula, sebanyi waketu magala ne watu matambula senyegana chimukubanga ye Shifula obotufa wantabula oyinza okama mazima zendyantula Shifula nowunaleta ntula ngenda kumazeri kubanga gwe Shifula awagwanise ne museri nakuma awagwanise mikono nejivuga Shifula kulumu kungatuma Ozambe sure so yoyo original Shifula Ozambe gwe mmanyi Shifula nange kyampeddeko okubiraba nga bitambula neŋŋamba omusajja project twagikola ki ekigenda mu maaso nga sibitegeera waliwo n'oluyimba olulala ate lwe nalabye baluyita omukyala tasika ngera naye nalwo yaluyimbye
ate neneewuunya nnyo ate ng'olwo oluyimba lwo abadde yalutwala nga jjo yaluta lutambulatambulako mu bantu. So kiva ku ky'omuyimbi okubba oluyimba lwa muntu? Okubba oluyimba lw'omuntu oba butayagaliza. Omanyi nti oli kyaliiwo muyiriba mwenna ate n'olaga embeera. So kati alina kukola ki? Kyalina okukola obudde buno nze wabula nsaba kooti edde mu bantu kyembadde nsaba batunuulire ensonga eyo kubanga oli waaka amazima gali nti kyazanyiramu si kiki. N'ekirala tusaba kubasobola oyamba omwana ono talenti agirina naye obusobozi bwatakola ki bwatayina. So muzira kisa yenna ali eyo sobola omunoonyaako omwana n'obanga oba osobodde omuyamba. Akigambibwa nti baproducer abakola ennyimba era mmwe ababeera mu masekkati w'okuzitunda oba gwe yaluguza omusajja? Nedda nze ebyo sibikola kyekimpangaazizza mu mulimu gwange guno. Mulimu gwaffe gulimu enkokola naye ffe twasalawo guma kuba kye twatondebwa okukola. N'oluyimba lw'omukazi tasika nalwo bwe luli. Olulina nalwo data naye waali wano abantu batulage nabo bakakase kambalage. Omukazi taseka wabanga aseka abatafugika era n'obugaga bungi obwobusika tasale ku magezi meyada n'oyamusika ewange omukyala yazaala bana nga bonna bawalaze wonka omuseka nze nga nkuwa ensi wano e Buganda tebijjakolo omukazi waseka nze nfuse fala wano e Buganda kazi kirikola bwego waseka negaba kyakuba tawuliriza gwe n'obuteesa akimanyi omwavu tateesa tawuliriza ne omunyonyola akimanyi ebyomugaga alina. If you're menace, take up your menace. Samukano tonomya nyonya musika tonomya nyoye no bipromyansi nina muganda wange ya romansi mukolo wange yasoma bannansi twali kuyita konkeyo wadde zewonko omusika nze gankuwensi sewa leta museba nkonada omukazi aseka omukazi taseka ewaffe Buganda omukazi taseka wabanga aseka abatafugika era n'obugaga bungi obwobusika tasale ku magezi meyada n'oyamusika ewange omukyala yazaala bana nga bonna bawalaze yenna waali nze kyampeddeko. Omuntu wabeera nga akopa music gwe yakopa n'amugwako kuba kati ennyimba ziyakopa ziyinza okubeera nga zigenda kuggwako osuubira ozamba agenda beera future ye eriyita mu music industry ng'atandise n'abikoppe? Future ye sigiraba kuba ffe tuli basajja abalaba talanta. Oyo omwana yo original Zambe bwe mmanyi oli simutegeera kubanga ono ate talanta ye endala nnyo. Naawe obimanyi ebikopperere tosobola kubeerawo. Bubaka ki bw'olina abantu naddala abakopa music we Uganda n'oyo omwana Ozambe? Ozambe oyeyita Ozambe amagezi gemuwa yeetereze mu industry kubanga mulimu abantu ab'emitima emibi. Oli ayinza okukola ekintu n'otaddamu kukola kuyimba. Basajja nno gye bali bakambwe kuba ffe tuyiseeko mu nkokola bwe zityo naye ng'ate era bantu baffe be babitukola. So kati amagezi gemuwa yandyenoonyeza nga ye mu ye kikyasobola n'azimba ekikye.